Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? 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 This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. Where are you taking him? Where are you taking him? Where are you taking him? Bibuzo bingi bigenda mu maaso mu mitwe gy'Abannayuganda okumala akabanga naye nga ansi ekyatubuze ffenna. Nti naye Ssaabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni alina n'amagye g'asobola okusindikako mu ggwanga lya Somalia okulwanagana n'abayeekera baayo. Kijja kitya okubanga Joseph Kony omuyeekera gw'alina munda mu ggwanga ly'akulembera atigumbudde Bannayuganda, asazeeko abantu emimwa, awambye Bannayuganda, ye akyamulemye okumegga okumalya ddala emyaka egikunukkiriza 3. Nti naye Ssaabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni alina n'amagye g'asobola okusindikako mu mawanga ag'enjawulo omuli Congo, Central African Republic, okulwanagana n'abatujju baayo bano obutujju obugenda mu maaso mu mawanga ago. Kijja kitya okubanga yo abatujju balina munda mu ggwanga lyakulembera aba ADF bakyamulemedde ddala okumegga okumalya ddala emyaka egikunukkiriza 2. Omuganda agamba nti bulimba akeera nnyo, mazima akeerewa nnyo ate atambula mpola. Naye olw'okuba nti mazima yabeera omutuufu, amala n'awaguza n'asafeesinga bulimba era n'abuza bulimba. Tongwa yeekolera geegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mu mulimu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe Jetuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Teweerabira nti okwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Nabagamba nti Yoweri Kaguta Museveni ye Kony era ye ADF. Era Yoweri Kaguta Museveni bwe yagamba nti asisinkanye famire ya Joseph Kony, nagamba tekisoboka. Kuba endabyewo nga sirabyewo Sali Musale, nga sirabyewo Muhoozi Kainerugaba, nga sirabyewo Natasha, nga sirabyewo Lwaboogo, nga sirabyewo Diana, nga sirabyewo Sodo, nga sirabyewo Toyota, nga sirabyewo Kataaha. Kubanga eyo ye famire ya Joseph Kony gye mmanyidde ddala obulungi. Kubanga Joseph Kony omutuufu ye Yoweri Kaguta Museveni. Era ne mbagamba tewaliyo kabinja ke bayita ADF. ADF ye Yoweri Kaguta Museveni. Taata alina obusobozi obugenda ku muliraano n'agulira abaana baaye emmere. Kitegeeza nti ate ababe bali bulungi nnyo. Taata alina obusobozi obusasulira abaana ba mulirwana school fees. Kitegeeza nti ate ababe basomera Namagungo basomera mu international schools. Tewaliyo taata asobola kuyamba baana ba neiba ng'abaana ababe bajeera. Tewaliyo taata ayinza kugulya abaana ba neiba mmere ng'ababe bali ku kyalo bagoma banoonya bifene ku miti gy'abantu. Taata omutuufu asooka kutereeza baana be n'alyoka alowooza ku baana b'omulala. Era naawe ne bw'oliba otambula toli wa masiikiini yadde n'ekikumi senga olimanya nti ky'osigazzaamu kyokka eky'okutwalira abaana bo. Era ogenda omuwa 10 nga ggwe akaveera mulimu emmere abaana bo gye bagenda okutandikirako olunaku olw'enkya. Kati naffe tubuuza, ono omujunyi w'amawanga amalala ajja walo ejo n'amawanga amalala ate n'olaba nga mwana attu agajunye bulungi ng'ensi ye ekyalimu obutemu, ekyalimu obutujju, ekyalimu obuyeekera. Naye ng'ate yagenda mu nsi ezituliraanye okulwanyisa obutujju era ng'abulwanyisizza, okulwanyisa obuyeekera era ng'abulwanyisizza. Nga ne mu mwaka gwa 2007 ye yajuna Mwai Kibaki okukunkumula omukono mu kibi oluvannyuma lw'okulonda okwakasa mmemme Raila Odinga kwe yawangula akakiiko k'ebyokulonda ne kakumpanya bannakenya ne batandika okwekalakasa n'aweereza amagye agaanunula Mwai Kibaki. Kati omuntu alina obusobozi obwo obutuuza zi gavumenti, obutaasa zi gavumenti, obuteekawo zi gavumenti, obuyamba zi gavumenti,
toyinza kuŋŋamba nti yalemereddwa okuuma gavumenti ye. Wano we wali okulya n'okukomba essowaani. Ani atigumbula bannayuganda nga yeerimbise mu Joseph Kony? Ani atigumbula bannayuganda abakolako obutujju nga yeerimbise mu ADF? Olunaku olw'eggulo mazima yeeyerudde n'ayandaala bw'ati nti bwe kibanga owa SFC asobola okwambala ng'omukozi w'okw'Entebbe airport oba omukozi w'oku nnyonyi najja n'akima His Excellency Bobi Wine ku nnyonyi ewatali yadde omuganya okugenda ku immigration okumukoonera mu stamp nti ayingidde mu ggwanga akoze entry. Emisana ttuku nga waliwo kamera nga waliwo abantu nkakasa nti otasobola kwambala nga wa ADF n'agenda akola obutujju ku bannayuganda naddala obudde obw'ekiro. Era gwe munnayuganda bwe navaayo n'enkola statement ne mbagamba nti bano abaana abattidde empondwe mu bitundu by'e Kasese ono Yoweri Kaguta Museveni. Nze njagala okubategeezaako nti signature ya Yoweri Kaguta Museveni oba ngimanyi oba handwriting ya Yoweri Kaguta Museveni ngimanyi. Buli Museveni waatadde obutemu nsobola okwawulawo nti guno omukono gwa Museveni. Buli Museveni waatadde obutujju nsobola okwawulawo nti guno omukono gwa Museveni. Bwe nayogeranga ne bagamba tukoye ebipropaganda byammwe baana mmwe tukoye ebipropaganda byammwe naye owa SFC bw'aba asobola okwambala ng'ow'ekisaawe agenda akwata omuntu ku kisaawe gwe ki ekikulowoozesa nti tasobola kwambala ng'omutujju obudde obw'ekiro n'agenda n'atigumbula bannayuganda. Owa SFC kyokola bwe kiba nga kyabadde mu mateeka wabadde ojjira mu yunifoomu yo. Naye olw'okuba okimanyi nawe tekyabadde mu mateeka tewajjidde mu yunifoomu yo. Kitegeeza nti eno tekiniki gy'okozesezza emisana ttuku ate otera ogikozesa n'obudde bw'ekiro awatali kamera awatali mataala mu kizikiza. Era kano akakodyo si kapya nnyo. Singa mukyalawo alisangibwamu singa mu baana b'olina olisangamu omwana atali wuwo nga mukazi wo yayenda tagezanga n'akukakasa nti taata nakanca lwe wali safaari kolo lwe nakola ensobi gwe gwasooka era sigenda kukiddamu. Eyo eba ebadde nga nkola ye lwakuba nti leero Mukama Katonda aba yamukutte offside mu bwenzi bwe n'avunirirayo olubuto. Kakati ne bano leero si lwe basoose okukola ekikolwa ng'ekyo babadde nga bakikola naye lwakuba leero Mukama yabakutte offside. Banga ddene nnyo batugamba Joseph Kony muyeekera asalako abantu emimwa akola biki n'ebirala nenvayo ne mbagamba ekituufu kiri nti kizibu nnyo okuŋŋamba nti Joseph Kony muyeekera ayagala okukulembera Uganda ate ali mu kusalako bannayuganda emimwa. Tumubuuza singa Mukama alikuwa omukisa n'otwala obuyinza ogenda kukulembera bikekenke. Era nemba nnyonnyola ne mbagamba naye muyeekera anaabawaawo ono ayeekera mayiro 3 nga ne Yoweri Kaguta Museveni ama mayiro 180 yasemberako eruweero mayiro 4 ayeekere ng'avaawo kubanga mu Buganda we wali ebyoto by'obuyinza. Lwaki yooli yalemera eri? Ne tugamba kale tukkiriza ayinza okuba yaliba omuyeekero Joseph Kony ono. Naye obuyeekera bwe si bwakufuga Uganda. Obuyeekera bwe bwakusalako kitundu kya West Nile abo mambuka beekutuleko batondewo ensi yaffe. Naye ayagala bakulembera ng'ali mu basanjagako mimwa agenda fuga bikekenke. Ne mbagamba nti abantu b'engulu eyo bali determined. Abantu b'engulu eyo basalawo ate baali baloza dda ku buyinza mu bakulembeze 3 ng'asooka Dr. Apollo Milton Obote. Era ku mulembe gwa Dr. Apollo Milton Obote asooka abantu b'engulu baali b'amaanyi nnyo, baali basaale nnyo. Ku mulembe gwa Dr. Apollo Milton ogwokubiri era kyali kye kimu. Ku mulembe gwa General Idi Amin Dada era kyali kye kimu. Ku mulembe gwa General Tito Okello Lutwa era kyali kye kimu. Ab'engulu baalimu enkola y'eyakaliddeko Mwoyo Mulondo.
ekiwoomereze kizaala enkenku. Kakati ab'engulu okuva lwo kiri nti baali balozezza ku buwoomi bw'obuyinza, baali baagala buyinza ate nga bali determined okutwala obuyinza, kubanga yali atudde mu buyinza yali aggyeko ab'engulu naabwe babiri. Olw'obuzibu bwe yasanga mu kulwanagana n'abantu b'engulu, omwali Meja General David Oito Ojoko DOO, Meja General David Oito Ojoko, engeri Oito Ojoko gye yamukaluubirizaamu ennyo ng'akuuma gavumenti ya mukama we Dr. Apollo Milton Obote, yamanya ti DOO David Oito Ojoko ayinayo emisingi gye yasimira ddala mu bantu b'engulu. Yoweri Kaguta Museveni kwe kupanga olutalo mu bitundu by'engulu, n'abasalako emimwa, n'abajjamu amaaso, n'abajjako amatu, abalala n'abatta, n'ekigendererwa nti olutalo lubeera luti. Temugezanga ne munneerijjako, oba omuntu yenna tagezanga najja n'abateekamu ekirowoozo eky'okuyeekera gavumenti, olutalo lubeera luti. Oyo Yoweri Kaguta Museveni. Bwe twabyogeranga ebintu ng'ebyo, mwagamba nga tulina propaganda, mwagamba nga bbulabbula, mwagamba nga bikina ebirala. Naye nkakasa nti ebintu bitandise okuva mu bbaasa, bitandise okweteeka ku ssowaani, nze naawe wetusobola okubirabira wadde nga tetutaddeeko bugaali maaso. Olunaku olw'eggulo lwakyusizza ebintu bingi nnyo. Ne gwe waaliisa muzibe, ne gwe waaliisa omudannyino bamuyita omudandala, essaawa eno asobola okubiraba nti naye security bw'eba esobola okwambala nga aba airport, ne bagenda ne bawamba omuntu nga bayambadde ne bulifulekita bwa airport. Kabonero akakulaga nti bano abantu basobolera ddala okukola ebintu ebingi. Olaba kino bakikoze misana nga waliwo kamera, nga waliwo amataala, ng'ensi eraba, ate nga kyabadde kiyingidde mu pabuliiki kubanga kyalangiddwa, ate nga ne gwe bakikolako w'amaanyi nnyo. Kyekikulowoozesa nti omusinga bw'aba agenda okudda mu bwakabaka bwe nga bamaze okumuyimbula nga bamuteekateeka okudda mu bwakabaka bwe, obusinga bwe lw'enzuluulu, tebagenda kusooka kuteekayo butujju. Then bagambe ab'erwenzuluulu oba abakonjo ab'ekasese timulaba abadde taliiwo ng'ekitundu kyammwe kitebenkevu, lwe twamuyimbudde ekibinja kye kyasooka lwe kyakomyeyo gye muli, laba bye batandise okubakola. Bannayuganda njagala muggula amaaso. Bobi Wine ono alinganga eddagala eriwonya endwadde z'omunda. Endwadde y'omunda eruma, kubanga eba ekuluma togiraba ate nga tomanyi na ddagala ttuufu ly'olina kugijjanjabisa. Naye oluvannyuma lw'okwebuuzako ku basawo abakugu ku kika ky'eddagala ky'olina okukozesa, bw'okinywa oba n'okimira, endwadde eyo ey'omunda evaayo ne yeetimba ku lususu ne lufuukuuka bwe ruti, olwo neewona. Bobi Wine lwaki gambye nti alinganga eddagala ly'omunda oba eriwonya endwadde z'omunda? Tubadde n'ekizibu kye bayita Yoweri Kaguta Museveni okumala akabanga nga kituliira munda, nga kitulimu, n'otambula nga weefunya olubuto lunzita, oba kino kinnuma, embiro zinnuma, naye nga tomanyi ddala kyekituufu ekiri munda ekireese ebizibu ebyo. Bobi Wine n'aleeta n'eddagala. Kakati ekirwadde kye bayita Yoweri Kaguta Museveni, essaawa eno wenjogerera, kizze ku ngulu, feesi zaffe zisiiwuuse. Waakiri katujjanjabe ekirwadde kye tulabako nga tusiigako obuzigo obukaza akanzironziro, naye nga tujjanjaba ekirabwa era ekikwatwako. Yoweri Kaguta Museveni abadde endwadde etalabwa okumala akabanga, abadde endwadde ya munda okumala akabanga. Kiriziganya nange ky'omusajja gwe bayita Bobi Wine addidde endwadde eyo agireese ku ngulu bw'ati, kati ffenna tusobola okugiraba. Amatooke gawooma nnyo nga gaboobedde. Tukkirize tugaane nti wenjogerera essaawa eno Yoweri Kaguta Museveni tumuboobezza tuti
abulako kulya mutegeka amasowaani tetubalyako Museveni kubanga Museveni ye muntu y'omu agamba nti apromotinga Uganda mu nsi z'abazungu apangisizza bannamawulire abali international apangisizza abayimbi abali international n'ekigendererwa ekyokusiiga Uganda erinnya eddungi nti nsi ya mirembe temuli butabanguko temuli ki bano ab'opposition batuwaayiriza bano ab'opposition balimba bannange lwaki bayogera bakotoggera ensi yaabwe bagobye n'abalambuzi naye nga ye ensi yattu Uganda nsi ya ddembe nnyo terina buzibu laba ensi gyali mu kupromotinga mwe muli kiwamba muntu ow'amaanyi ng'era n'ekifo kyalimu kirimu ssemateeka ng'era n'abantu abamunona bamunonera mu mateeka emisana tuku ng'ensi yonna eraba twaligambye nti prevention is better than cure mwabadde mweraliikiridde ekiyinza okuddako oba mwabadde mweraliikiridde nti waliwo akabinja k'abatujju akagenda okukosa His Excellency Bobi Wine oba akagala omutuusaako obulabe poliisi n'egamba nti prevention is better than cure n'emutikka mangu n'emutwala ewuwe bwe yamutuusizza ewuwe ab'ewuwe yabadde ekuba baaki omuli asikaali we era abo babadde baagala okuyingira gyali yabadde ekuba baaki era yabadde eremesa baaki mwe mugamba mututte butebenkevu muli mu kukuuma Bobi Wine abeere safe kubanga he is a prominent Ugandan naye ate bwe mwatuuse ewuwe n'ab'ewuwe mwabalumizaamu gwe muwa obukuumi be mwatandikiddeko okukosa be baana be muganda agamba nti kagwako era keetonnye kakirota bulamu Museveni ne bw'aligezaako okuplayinga cool atya ne bw'aligezaako okulaga how good he is karakita y'obutemu ey'obutigumbuzi nayo teri bulamu ndowooza mutegeddani ADF ani Joseph Kony era gusooka weebuuze nti Nawolovu bw'eba esobola okukyusa ebbala mu nkuba efudde embanga era ennyogoga bw'eti nga Nawolovu ekutte n'ebbalaafu naye neefuna obuvumu obukyusa ebbala ate mu kasana pereketa keesinga okutegeerera mwesinga okweyagalira oba mu budde obw'ekikomi awo tesobola kukyusizaawo bbala nopu MPs sigenda kunokolayo muntu ssekinnoomu kuba ntya kusigula mpalana tubadde nga tulanga ekintu kino nga mu amatama nteeko tubadde nga twogera ku kintu kino nga mwakitulekera sibibakwatako naye nalabye ba MPs abatalanze ku kintu kino abataasase yadde okugenda ekibuye ntugenda ntebe kunona mukulembeze abataakunzeeyo ku bantu bonna kebeera embwa eri mu ggobe nga be basoose magere pulezidenti waffe bamukutte because they knew waliyo kamera ate 26 enaatera okutuuka baagala kaadi baganda bange atasiga nsigo leka kulinda makungula beeteze wali awo waabadde balina kubawo abaana ba Map Media wabadde walina kubawo bafuutu soja nti emmere gye mwayagadde okukungula si mmwe mwagisiga eva ffe mutufuula nti tuli babi kulya naye nga tuli balungi emirimu muleke tutuuma nti balungi kulima babi kulya mulekenga buli ntuuyo z'abannammwe buli bannammwe kye basize okulaba nti mmwe mulina okyeyagaliramu kaaba ow'ekitiibwa Loopo ow'ekitiibwa Mpuuga naawe wennyini nkugambiddemu sikugambye nga gwe individual
naye nkugambye lwakuba nti ye gwe akulembera abantu abo nga wabaawo ekintu kyonna ekigatta ku Nuupu buvunaanyizibwa bwo okukunga ababaka banno oba abantu b'okulembera kubanga eno Nuupu weba wa kabaka Bobi Wine ye Ssaabasajja Kabaka ye gwe Katikkiro omulimu gwa Katikkiro kuumirako kabaka oba kulamulirako kabaka Abaganda eri Obuganda kakati naawe omulimu gwakuumirako His Excellency Bobi Wine okuwabula okulungamya okulembera ba MPs aba National Unity Platform naye gyosanga ba MPs mbuba kutanana yosanga ba MPs kino na kino ba MPs notabakunga nti banne tunona mukama waffe ngolaba bano ba Seru Kenya ba Shamimu Malende bani be bafaayo atenga be bakola omulimu gwe mukama wangu ow'ekitiibwa nyusikulisa maaso gwe waalikose naye wawulidde ndi bamukomezzaawo ewaka n'ababaka mmwe mwasoseeyo ebifaananyi ne mufuna pulezidenti waffe tali seefu mulabe kye bamukoze mmwe kwegamba mututwala nti bannayuganda baliwo okukozesebwa bukozesebwa gy'otasize togiryanga okuggyako ng'ogiguze kwoyo eyagisiga mulekerawo okwagala okutwaliranga credit where you didn't work so hard. Credit z'abaana mwe muzitwalanga awe mwabadde waliwo ababadde balina okubaawo mulekerawo okukozesanga taito zammwe okunyigirizanga abalala kyokka ng'ate taito zammwe temusobola zikozesa when it is necessary. Ba MPs eno si mmere ya lumenti n'ataaka abaalya oba n'ataaziika alya. Nuupu MPs mwayanguye okugenda okufuna ebifaananyi babalabe nti nammwe we muli oli n'atuuka okukukuta bw'ati akukusa omuntu agusembereza His Excellency Bobi Wine kamera naye esobola omukwatiramu nga His Excellency Bobi Wine ayogera. Kyangu nnyo okukola amaanyi oba erinnya wano mu kiseera ky'okusiga nga tulina strategy yonna oba nga tulina pulaani yonna tandikiraawo. Nye naffe bannange naffe mutumazeemu amaanyi naffe tubakooye mmwe abaali badde bakomanda baffe ate ffe tuvuse bakomanda bammwe mujja oluusi lukonye nga mulabye nti tewakyali asobola kufa wano tewakyali awo tugende naye ate engeri gye watakyali asobola kufa waliwo amawuli awo tugende bannange awo tukole ki tugende no naffe tubikooye n'abantu babikooye. Bannayuganda kano kammwe muyige okubala signals. Ebitaala by'oku nguudo sizimu nnyo ndowooza kale mu nsi mwe tuwangaalira ffe gyojja okusanga ekikugamba nti go stop. Ekikustopinga kyaka ready, that is signal. Ekikugamba beera ready kyaka kacungwa, that is signal. Ekikugamba nti kati ssaawa ya kutambula kyaka green. Kakati bwe kyaka green otambulirawo kitegeeza osomye signal ninga tekigambyeko nti go. Ekyaka kacungwa tekigambako nti get ready kyaka what's kacungwa. Ekyaka ready tekigambako nti stop kyaka what's ready n'oyimirira. Nammwe bannayuganda teri agenda kujja bagamba nti kakati luno kibannange kati kiwe kiggwa muyige okusoma sigino buli wantu tufunirengawo opportunity. Omusajja abateereddewo opportunity ngira kimanyi nti bajja mukwata naye soma sigino tibamukwata batya kijja kitya gwakire wano nkiddamu teri ajja kugenda kukulimira akufumbira emmere ate agikuliise. Omusajja akuteereddewo obubonero nti soma sigino osobole okwetakkuluza komumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Naye ate mwenna bannayuganda mugaanye okusoma sigino. Bino ebintu byakusoma sigino. Era ensonga lwaki nze yeekolera itongwa oba lumbuye
oba Masaba oba Kabaani tubadde tupika ekintu kino nnyo nti bannange kyonna ekivaamu musome sigino mweyigiriza okusoma sigino otherwise mujjako abannyo mutuke n'okubuuza ebibuuzo naye faani atatununula ani anaatuyamba gwalina okweyamba ng'oyita mu kusoma sigina. Ndi munyiivu nnyo eri mmwe bannayuganda, mwe tubaweewesa fiiringi zammwe ez'okuggyako Museveni. Tubalimidde amakubo mwe mulina oyita muggyeko Museveni naye mugaanye okusoma sigino. Era nze nja tutuuka n'ekiseera nkunga ab'e Bulaaya yenna alinayo omuntu we Uganda toddamu muweereza yadde lwataano mubalumye enjala ne Museveni eri aleega ebintu osanga banaazuuka kubanga kano akalembereza akatono nnyo akatawera yadde akatiddirirwa ke baapimira mu Tooti ke baapimira mu Kendo akatawera yadde laatiri. Museveni yatuwa otulo yatuwa eddembe lyaffe erigenda mu mabaala twenywera paka nkya ne twenywera ne tugangayira. Balabanga ekyo kye baagala era balaba ng'ogwo gwe mugabo gwabwe ku nsi. Mmanyi empulukutu za musota zigenda na miggo mikambwe. Omwana ow'emputtu musabule kiba okusuula omuggo yonoona omwana. Museveni njagala abakuba obuswali abalumya obwavu n'abali e Bulaaya nga tebabayamba wallahi osanga mulizuukuka kubanga n'ab'e Sudaani bbeeyi ya mugaati yeyabazuukusa. Oba osanga nammwe bwe muli lumwe ennyo mulizuukuka ne mutandika okusoma nga sigino buli ebateereddwawo. Jjajja Jetuli wummula mirembe Semairi Isima. Nabagamba abaali beetolodde Isima be baamutta. Kati bwe wetegereza olwaleero nga adimini wa peegi ya Isima avuma aba National Unity Platform apraisinga Museveni ng'era alaga nti tayagala kufuna bwenkanya mu nfa ya Jetuli ng'ate amanyi enfa ya mukwano gwobe ya muganda we erifunibwamu obwenkanya nga Museveni amaze kugenda ng'olunaku olwaleero abalwana Museveni ye baavuma nga abawagira Museveni ye baawaana. Bwe nkugamba nti abatta Jetuli beba bamulinga ku lusegere kubanga adimini wa kuba ku lusegere aba wa munda nnyo obanga amanyi bingi nnyo ebyamabi. Nembaga driver we yamutta n'abamuli ku lusegere olukwe baalumanyako ne muwakana ndowooza mutegedde ani yatta Jetuli kubanga essanyu lya Jetuli leero lyali badde nti eyanzita naye akolweko ng'obuyinza bwe bulagira. Gye buvuddeko waliwo omuyimbi omu gwe bayita Baby Cool Sally nebaza gavumenti empadde obulamu bano bagamba mu Uganda batta abantu abasirwa abo baagala kusiiga gavumenti yaffe kasa kyokka nga President Museveni ne gavumenti ye temuli mukitta abantu beba opposition be babyekolera. Semairi Jetuli bwe yafa omusajja oyo yagenda ku TV ya Urban ng'atudde ne Miles Ramiti yeno statement gye yakola. Oba osanga singa mukwano gwange yampuliriza oba osanga singa akyali mulamu kubanga yewala amasimu gange nga mukubira naye oba osanga singa yankwata nali mukubira kumugajjayo vidiyo eyo gyokedde okukola eno bamubye genda oyo awedde minisita bakulyose ne bakkuba. Nali njagala mugajijjeeyo era okoleka disclaimer nga weetonda singa yampuliriza singa akyali mulamu. Ekitegeeza naye akkiriza nti abatta Jetuli bali munda mu gavumenti ate gyagamba egaba obulamu. Emitwe ebboofulo. Akalala akasembera ddala mmwe bannayuganda muleke okwesiguliranga ku muntu yenna naddala abazungu nti bagenda bajjirawo Museveni. Mmwe mulina okwejjirawo Museveni. Omuzungu ayambye nnyo okukuumira Museveni mu buyinza kano ke kasemberayo ddala oba mukatemamu bannayuganda. Omuzungu ayambye nnyo okukuumira Museveni mu buyinza nga munnayuganda yalina obusungu oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna okwa 2021 ng'era munnayuganda bw'afuna yamugamba nti nga munnayuganda asooka oyiwa ku luguudo omuzungu n'ateeka ekimeeri e Mombasa ne tulobera ku kimeeri leero awedde kirumba Uganda ate ng'ataddemu n'amawulire ssente
n'empapula za gavumenti zino kipromotinga munnayuganda n'abeera n'essuubi omuzungu agera kukola Museveni mu wiikisi 2 kyo ne kivaawo ne kiddayo mu bajungu abazungu. Kitegeeza kino munnayuganda, you are responsible for the change of your nation. Omwana wo lw'atalya mmere, you'll be responsible to wake up early in the morning to access the town or your job or working place to get what you will feed your children. Si neighbor yalina okukeera okunoonyeza abaana b'ekyokulya. Naye munnayuganda gw'alina okweggyirako Museveni si muzungu, ttongwa yeekolera ngenze musiibe bulungi.